إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيتيوا لبن يزاب بيتيوا أبكي زبالونج منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبز وجتيوا الله عز وجل متنزو مرونجي okubera nga akyatukuumye akyatuwadde okuvira ddala twasembayo okubera nga tusinkana mu lunaku ng'olwaleero mu nsonga nga zino biidhinillahi tabaraka wa taala. Twebaza ekitiibwa Allah atuwadde ebyengero ebingi ebitasobola kubeera nga tubibala. Tusaba Allah bitukuumire tabaraka wa taala, atukuumire obusiraamu bwaffe n'obukkiriza bwaffe, atukuumire okugobera kwaffe Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abuluganda bibitiibwa, hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'olusiraamu nebagamba tulina ebintu bye tuwangaaliramu nga bya bulijjo, nga bya buli lunaku, era nga bya buli kiseera, naye nga tubiwangaaliramu, naye nga ate omuntu yandibadde abiwangaaliramu nga musiraamu, ng'ebintu ebyo bisiraamu gyali, amakulu ng'embeera zaabikoleramu nsiraamu. Hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'owangaala lusiraamu, buli lunaku lw'owangaala lutekubwanga lusiraamu, amakulu nti by'olukoleramu byonna gwe bitekubwanga bya busiraamu, kubanga twali mbeera yonna gwe gy'obeeramu ng'omuddu wa Allah tabaraka wa taala, okujjako ng'embeera eyo ya busiraamu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kati waliwo embeera zetuwangaalamu ezeewunyisa, naye nga tuziwangaalamu la hawla la quwwata illa billah, nga tetufuddeyo kulaba embeera zino nsiraamu oba. Era olunaku lwaffe tuliiseemu mu mbeera zino tulutandise, kandi nga bwe tulutandise biidhinillahi tabaraka wa taala, tugenda duwangala Allah bw'anaaba tuwadde obuwangaazi tuwangale tuluzibye biidhinillahi taala, naye ng'embeera ze tuwangaaliddemu ddala ziteeka okubeera nga nsiraamu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tululi embeera zino wammanga, lwojja okumanya nti mu butuufu tuli bubi, era tusaana okubeera ng'embeera zaffe tuzirongoosa. Awalan, hal talbisu alhidhaa bidayatan bilyamini wa tanzi'uhu bidayatan bilyasar. Abaffe oyambala engatto zo, buli lunaku omuntu toyambala engatto. Oba oyambala engatto emirundi emeka? Wallahi simanyi. Noyingira mu nyumba novaayo, nogenda ku muzikiti novaayo, nogenda ku dduuka novaayo, nokola ki wahakadha. Oyambala engatto buli lunaku, naye bannange ennyambala y'engatto nsiraamu. Hal talbisu alhidhaa bidayatan bilyamin wa tanzi'uhu bidayatan bilyasar. Abaffe bw'oba oyambala engatto ozambala otandika na kwambaza kugulu kwa ddyo, era bw'oba ozijjamu ng'otandika na kujjamu na kugulu kwa kono, kubanga ye sunna bwe bulungamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ojasanga nga abantu batono nnyo, gwe tulira abantu bakuŋŋaanira, oba bagenze mu muzikiti, oba ali mu nnyumba, oba naki wahakadha, ojja kulaba engeri gye bambalamu engatto, wallahi yeewuunyisa. Ala khilaafi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nga baawukanira ddala ku bulungamu obw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Naye hal talbisu alhidhaa, oyambala engatto zo buli lunaku zo, oba busapatu oba openi, oba ngatto zino zennyini enamba ezibiika, oba naki. Abaffe ozambala ng'otandika kwambaza kugulu kwa ddyo, era bw'oba ozijjamu ng'otandika kuzijjamu na kugulu kwa kono, oba tobyefiirako, oba bikola zigizaaga, oba tobimanyi na bimanya,
wala hawla wala quwwata illa billah. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga ayambala engatto yasosanga kwambala kugulu, yasosanga kwambaza kugulu kwa ddyo. Bwe yalinga ajjamu engatto alayhi salatu wassalam yasookanga kujjamu kugulu kwa kkono sallallahu alaihi wasallam. Eyo nsonga emu. Abaffe watakhruju min albayt bilyasar watadkhulu almasjida bilyamin وتخرج من المسجد باليسار وتدخل البيت باليمين وتحافظ على التيمن في شأنك كله. Emberezo abaffe bw'ofuluma mu nnyumba y'ewaka ofulumya kugulu ki, era bw'oba oyingira oyingiza kugulu ki, era oyogera biki. Bw'ogenda ku muzikiti oyingiza kugulu ki mu muzikiti, era bw'oba ofuluma mu muzikiti oyogera biki ng'ofuluma mu muzikiti, era ofulumya kugulu ki. Wala hawla wala quwwata illa billah. Era embeera zo zonna ezisinga ozikola na kusooka sayidi ki. Kubanga tulina okugulu okwa ddyo, tulina omukono ogwa ddyo, tulina okugulu okwa kkono n'omukono ogwa kkono. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga embeera ze zonna ng'asoosa ebintu ng'akulembeza sayidi eya ddyo, oba kwambala oba kukola ki oba naki asooka kwambaza ddyo, hatta n'okunaaba yasooka nga kunaaba sayidi ya ddyo alayhi salatu wassalam. Embeera ezo ze tulina olwaleero, ze tulina. Abaffe tuva mu mayumba gaffe twogera biki? Bwe tuba tuva mu mayumba gaffe era tufulumya magulu ki okuva mu mayumba gaffe? Yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam okuva ewaka yafulumyanga kugulu kwa kkono sallallahu alaihi wasallam. Mu kuyingira yayingizanga kugulu kwa ddyo ennyumba ewewaka sallallahu alaihi wasallam. Bwe yalinga ayingira mu muzikiti yayingizanga kugulu kwa ddyo mu muzikiti, bwe yalinga afuluma n'afulumya kugulu kwa kkono alayhi salatu wassalam. Nawe wofanagana olwaleero ye bannange twogera biki nga tufuluma mu mayumba gaffe? Ensonga ezo biidhinillahi tabaraka wa taala tujja kugenda nga tukwata emu ku emu n'okulaba azikaari oba edduwa ze tusomerawo insha allahu tabaraka wa taala. Tugenda kusoma tulabe azikaari oba edduwa ze tusoma nga tufuluma ewaka mu nnyumba insha allahu tabaraka wa taala. Then tujja kuzzaako adiya ezinaddako oba azikaari ezinaddako insha Allah tabaraka taala mu mbeera zaffe ez'enjawulo. Bwe tuba tufuluma ewaka twogera biki? Wala hawla wala quwwata illa billah. Biki bye twogera nga tufuluma ewaka? Abantu bafulumira ku music, afuluma ewaka afulumira ku music, sitaani ne mutambaala ne mutomera. Abantu bafuluma na kuyomba, sitaani ne mutomera ne mutambaala. Abantu bafuluma buli omu ayina engeri gy'afuluma ewaka. Afulumiza kugulu kwa ddyo engata zambadde na asose kwambaza kugulu kwa kkono, afulumye agenda yekandaga akamadaala oba atambula agenda mu parking kujja mmotoka oba agenda ku stage kulinnya taxi, nenge ebyo byali nga talina kyayogedde kyonna kyambaka kyeyayigiriza sallallahu alaihi wasallam kifuluma mu nnyumba, era nga nenge gyafulumyemu wala hawla wala quwwata yebuunyisa. Kati ezo embeera tuziwangalamu nga za bulijjo za bulijjo. Ne hal yawmuna hadha islamiyun? Abafa olunaku lwaffe olw'Islam wala hawla wala quwwata illa billah. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayigiriza hadithi ngejwa ku Anas radiyallahu anhu. Hadithi eno erimu Sunan Abi Dawuda ne Tirmidhi ne Nasa ne bitabo billah. Hadithi nga ntuufu biidhnillahi tabaraka wa taala ngejwa ku Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Anas radiyallahu anhu qala agamba ti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalam yagamba ti man qala, omuntu yenna agamba amakulu idha kharaja min baytihi nga afuluma ewe mu nnyumba. Omuntu bw'ofuluma ewe mu nnyumba n'okwogera ebigambo bino n'ogamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, bigambo bya tawhid, bigambo bya kwawula Allah azza wa jalla, bigambo bya kusuuta Allah tabaraka wa taala, bigambo bya kusinza Allah azza wa jalla, bigambo bya ibada, bigambo bya kwesigamira omutonzi Allah tabaraka wa taala, kati bya kitiibwa era binene singa obeera bitunuulidde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Anas agamba nti Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti bw'obanga ofuluma ewo mu nnyumba, omuntu yenna ayogera ebigambo bino ng'afuluma ewo mu nnyumba, man qaala yani idha kharaja min baytihi, omuntu yenna ayogera ng'afuluma ewe mu nnyumba n'agamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaitan. Hadithi mbagambye eri mu Sunan Abu Dawud ne Tirmidhi ne Nasa.
wazada Abu Dawud yongerako ebigambo byombeke bigamba فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر sitani zibera zikulumbaganye kubaga zibera umuzindo nga zikulu nga zirinze wasomya dhikari ngogenda okuyingira ne zisigalawo tezayingidde nosoma dhikari ngogenda okulya ziryawo tezalidde kati ofuluma zikutezi kale katulabengeri jana fuluma oba natuona nebo yogera bigambo ebyo la hawla wala quwwata illa billah tugenda okulaba makulu gaabyo sitani egamba sitani jinne ene yagala okutambala nejigamba nti kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya kaifa laka bihadha arrajul wala hawla wala quwwata illa billah mutufe bitu byawonyesa الله أكبر إلا الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله مبكى يقام صلى الله عليه وسلم ومننه عليه الصلاة والسلام كوي جنبيرا نجني سونغا زيرو أزيجي زي الدنيا أزيجكو الله تبارك وتعالى أقام توموتي ناقامبا نغافرو ميوه من يومبا بسم الله نسوسو كسميري نيالي الله عز وجل انفرما نسوبيري نيالي الله عز وجل انفرما ناليو لينسو كراكو كسوما توكلت على الله nesigabidde Allah azza wa jalla embeera zange zonna ziddizo mutonzi Allah tabaraka wa taala ebyange byonna Allah yabimanyi era yabimala nenga tewe kiri Allah yabimala subhanahu wa taala era yabimanyi tabaraka wa taala kati tawakkaltu ala Allah nesigabidde Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah tewali akyusasuusa mbeera zonna tewali ayina maanyi gonna tewali mbeera zonna muntu zabeeramu n'amaanyi okujjako bya Allah tabaraka wa taala wala hawla tewali akyusasuusa mbeera wala quwwata amaanyi illa billah okujjako Allah tabaraka wa taala ebigambo byo byogera ogambibwa bino wammanga Allahu akbar nti hudita orungamiziddwa wakufiita omaliddwa wawuqiita ateera okuumiddwa owonyezeddwa okuumiddwa ebigambo ebyo hudiita kasogama ti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah nofuluma ennyumba ogambibwa ebigambo bino nti hudiita wakufiita wawuqiita olungamiziddwa wakufiita omaliddwa wawuqiita okuumiddwa Allahu akbar wa alhamd ebigambo ebyo bibigambibwa ambaka gamba ti watanaha anhu shaitan shayatini zonna zikwesamba toli musajja mwangu shaitani zikwesamba tezijja kusobola musajja ayogera ku Allah tabaraka wa taala ne baba fuluma mu nyumba ye kati bafuluma bwoti amaze kwogera ebigambo ebyo sema hudita wa kufita wa uqita hudita wa uqita wa kufita wala hawla wala quwwata illa billah shaitani yagala kujja kutambala ekubuze kuzze mbino ne biri na kina kiwa hakadha kati sitani jino ne jigamba ati owayi obadde ki omusajja mubeeredde ki kaifa laka birajulin onomubuzo otya onomutambala otya onamutandika atya nga kadi hudiya wa kufiya wa uqiya ng'alungamiziddwa ng'amaliddwa ng'akuumiddwa awonyezeddwa ogenda mutambala otya tosobola kumutambala just bigambo nga sitani ogikuba tteke ng'otambula ng'ogenda egweri oyo mbaka sallallahu alaihi wasallam bwatu bwatwagaliza obulungamu buno era bwatwagaliza eddiini eno alayhi salatu wassalam wala hawla wala quwwata illa billah edduwa eno bannange nkulu era mugisomenga nnyo nga mufuluma mu nnyumba zammwe tusaba Allah agitukuumireko okugisomanga ebbanga lyonna nga tufuluma mu nnyumba zaffe ofuluma bwoti bwe pa ofulumiza kugulu kwa kkono otegere kigambo ekyo ofulumiza kugulu kwa kkono agera okutandika okwambala engatto ofuluma bwoti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ofulumiza kugulu kwa kkono yambala engatto zo sosa kwambaza kugulu kwa ddyo ozeko kwa kkono tambula ogende mu parking tambula ogende ku stage kirira amadala yitagundi kola bwoti kuba essimu kola wahakana byonna kati bikole bwe awo mukutandika okukola emirimu gyo gyonna egy'okunonya riziki ogenda mu daawa naki gwe kadi hudiita wa kufiita wa uqiita awo wotandikira ddala okubeera ng'okola ki ng'okuumibwa wallahi Allah mulungi eyatuwa buli bulamu bwaffe bwonna movement zaffe zonna ez'obulamu nga kumujjukira
atinga kufuna mpeera nga kumusinza Allah tabaraka taala. Kati omubaka yayongerangako ebigambo bino bijagala tulabeera insha Allah tabaraka taala ebiva ebiri mu Sunan at-Tirmidhi eba ku mama waffe w'ekitiibwa Salama ayitibwanga Hind radiyallahu anha agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mazuwa mbaka alayhi salatu wassalam kana idha kharaja min baytihi yayinga fuluma mu nyumba ye yagambanga nti bismillah tawakkaltu ala Allah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya ebyo nabyo yabyongerangako sallallahu alaihi wasallam era nga nabyo bikulu nnyo ddala musiramu kubeeranga abitegeera abakulu nti edduwa ey'okubiri gy'osoma ng'ofulumye mu nnyumba ovudde waka egamba nti allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla ayi Allah azza wa jalla nkusaba oba neogoma gy'oli nkusaba omponye an udilla okubula aw udalla oba okubuza oba okumbuza kigereka bigambo ebyo ayi Allah azza wa jalla nkusomere oguma gy'oli mbere nga sibula era mbere nga sibuzibwa an adilla nkusaba mponye okubula mbere nga sibula au udalla era nkusaba mponye okubeera nga omuntu omulala tambuza oba sitani tembuza kuba sitani tulina shayatin aljinni wa ins saitani ez'omu majini n'ez'omu bantu kale omuntu ayinza okujja nga azze kubuza weegomeri Allah tabaraka taala au azilla ayi Allah nkusaba mponye okubeera nga anseerera au uzalla oba okuseerezebwa oli aleme kunseereza akulu kuva ku kituufu na kuseerera nti ensira mugimanyi oba kugwa mazambi na bino byankusobola bimponye au azlima era nkusobola okubeera nga siryazaamaanya au uzlama era nkusobola okubeera nga siryaamaanyizibwa amakulu baleme kundyazaamaanya au ajhala nkusobola neme kubeera mu buyabuya au yujhala alayya oba omuntu okunfuna mu buya okunsiriwaza nkusaba neme kusiriwala neme kubeera mu buyabuya era nkusaba baleme kunsiriwaza abigambo ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yabisabanga Allah tabaraka wa taala amakulu nti bwogamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah oluzake bigamba nti allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yawadde njagala tuongereko entandikwa ya tashahudi entandikwa ya tahiyatu biidhni tabaraka taala anaaba asobodde kwensonga ati nakirabye nga kyamakulu nnyo okutandika okwejjukanya ne tashahudi yennyini biidhni tabaraka taala esobola okubeera nga enywera mu bifuba byaffe barakallahu fikum jazakumullahu khaira abalala kumpi bapya abatwegattako ate ng'ensonga ezo bazeetaaga kati buli lecture yaffe inshallah enajjanga tujja kubangako kye tweyigiriza oba kye twejjukanya ku tashahudi insha Allah tabaraka wa taala twetegeeza nti olwaleero njagala mu nsomero mukko ne tashahudi entandikwa yaayo yokka insha Allah tabaraka wa taala then tujja genda nga twejjukanya ne ku ddua ezitali zange zimu zetwalaba insha Allah tabaraka wa taala makulu nti bw'omala edduwa zino ez'okufuluma mu nnyumba ezigamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي زاكو انتاركو التشهد إقامة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تبايتا التشهد والتحيات بإذن الله تبارك وتعالى أو تجاكو الزاكو الله ونبات وانغازيزا وكسالي رمبك صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم